Uno muwala w'omugenzi Paulo Kafeero omulala era nga naye ava Fort Portal amannya ge ye Angela Kobusinge Kafeero yagamba nti maama we yamugaana okulabikira mu kamera kw'otadde n'okugenda ku DNA ogenda kubanga ate obifuna mu maaso awo. Tamale Mirundi Junior atabukidde Bruno K era n'amukolimira n'amusuubiza ng'ebbaala ye wagenda okugulirira abantu bagende banywe omwenge bagana okusasula nabyo ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Faith wa MC Katsi banange naye bamukutte ng'ate alina ebintu byakukusa byabba banange mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange. Pastor Isaac Romushana avuddeyo n'atabukirawo bonna abantu abajjonkera abajolonga ennyimba z'omuyimbi Judith Babirye mugamba mutya ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atunaba kusubscribinga wano ku Suviya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemeswanga byonna byemba nteekayo wano ku Suviya News Extra. Suvi Airport Pickup and Transport Service banange tutambuliza ddala ate abantu munange nkutandise ne Faith wakati omwana ono atakulaba yakugaya omwana ono yali anyirira nga labika bulungi ne munange n'agenda n'afunamu awo era ebyagwawo twabitegeera kakati no bamukutte ng'alina ebintu byabba ate no guno nzigwe kusosa okumukwata bu video ngabba ebintu ne wano bamukutte ne bamugalamiza ng'akaana akato ne walioka bamuwula giri vaawo mpitewo nga bambi naye agezaako okwetonda mu nsonyiwe temunteeka mu kamera. byonna tubikola nti ogani tukole byetwagala tupostinga era tukube ebyokulokoka tebitukwatako ate ffe bitukwatako wana baffe tuli balokole bwatyo Faith wakati munange bwafaanana ne bannange enensi ekyamazima yetwemalizaamu bwereere era gwe wenna badde akola omutima omubi ku munno bambi gulekere kuba atalaba mwana muwala ono we yali anyirira mwana muwala ng'anyirira nga kyakulya ne baabuna obudde munange bwenkuzaako eno olunaku olw'ejjo wavuddeyo omwana muwala nga yeko obusinge Angela Kafeero n'atugamba nti naye mwana w'omugenzi Paulo Kafeero story ebadde mpanvu nnyo gwe n'ajagala osobola okugenda n'onoonya ku Bukedde TV wano osobola ate okugifuna story eyo. N'agamba nti ye maama we yali yamugaana okugira mu mawulire ate era yamugaana n'okumutwala ku DNA kubanga ye ekituufu akimanyi nti mwana waani w'omugenzi Paulo Kafeero ne munange wetegereza mwana muwala ono Kobusinge Angela Kafeero afaanamu ono omwana Stella ow'omugenzi Paulo Kafeero DNA gwe yasunsula naye nga mu kiseera kyekimu bwenkuzaako eno ewa Tamale Mirundi Junior ono nno avuddeyo n'aviiriramu Bruno K ayogedde bingi nti Bruno K yeefuula obw'ekisa ayambako abantu biki bingi bayogedde nga wengenda okubateerako akatambi mu maaso awo naye Bruno K avuddeyo n'amwanukula n'amugamba nti ssebo wewali omumanyi navaawo nafuuka level gye ndiko yawala nnyo ku gwe sikyali stekezo Bruno K ssebo naye atabuze katulabe Sister Junior tweyongere naka akabalako Bruno kajja kugwa dati alino eyo anironje ejja kugwa ate nja kusindikamu n'abantu bano ebyokunywa baleme kubesaso ate nerye ebbala Bruno ngenda kuliroga I'll bewitch that bar ngawe bakugoba muri lye ebbala ekkano nerino werinaagwa naye Bruno K nondeeta every time nzakubeererawo gwe tombeererawo wano enakola birthday yange wajja Bruno K wajja liri pazo nga yajja gwe nga tewajja Bruno K stop being a user wano Bruno K we nakola birthday yange wajja teyali kisaasi siwoosula kale nakumala kasajja gwenze Bruno K nakunaaba neno osoloza ssente mu kifo ky'okugamba nti wammaso. Sister Junior ye munange si musanyufu wadde n'akatono eri Bruno K byakola nenga ye Bruno K yagambye nti bonga boya baleka babadde ategeeza Kasuku Shalom ne Tamale Junior ne Runabi liri pazo nti ye kati ali waggulu nnyo
okiwulidde nti omuntu ajuza ekisaawe kiramba naye nga byebyo ye Sister Junior si musanyufu wadde n'akatono yadde n'akatono. Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala. Oyagala kugenda mu kyalo, oyagala kukima mu kyalo, oyagala genda ku pate, oyagala genda ku birthday, oyagala kulya ku zizo, kiki oyagala okola, oyagala kunona ku kisaawe, oyagala kutwala ku kisaawe, bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service. Ate badiyale wojja nongamba munange ebyadala Suvi sente zo nazirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ono ng'ojja n'akusalira nako olinze eki mukwano bookinga Suvi tweyongere. Munange bwe tweyongerayo ne mwana muwala I came using photo nonno yamanyikibwa nnyo mu budde bwali bwakulamaga Namugongo oba yali 2023 2024 kati ajefunira omukyalo omuzirakisa Mama Grow n'amutwala ewe n'amujjanjaba n'amutwala mu rehab wamma abadala bise bulungi nga muwala yeesimisa yeeyagaza naye munange onako olw'egyo twamuguddeko side zeeyo eruka yanga yazzeemu okugwa eddalu ye n'ayogera ebigambo kino kiri bannange naye abamu bagambye nti omuntu era agudde eddalu lijasi likakanamu ne limaani lidda musooka omulabe ali tweyongereyo ne Pastor Isaac Romsho. Banange ekyensoko nagifudde wamaggulo. Wavuddeyo? Navudde emikono gye, tambula wadde n'essimu, siina kabiriiti. Toyina akawunti yo? Siina akawunti zo sirimanyi. Mama ggulo weeraba, ate gwe sikukirayo. Naye kikunsayiza abo abantu b'obeera nabo ne daddy yankuba wano amanyi naye tannona. Bannange wadde buno nangenda kwetta bagambe gwanzisa ate nga sisobola gyosiira nga womanyi. Mama ggulo beera bulungi weya. Thank you for taking care of me. Tuyiresha tusomosa lwelaffe abaana banasibuka mu budukika. Bye bye. Negwe nja kukonamu osibula. Munange bwe tweyongerayo ewa Pastor Romshana ono avudde mu mbeera n'atabukirawo bonna abapasita abamu abajonkera ennyimba z'omuyimbi Judith Babiri bagamba nti ennyimba ezimu ze yayimba mbuzayi tezikwatagana bwa Katonda ye nga ye yali ayina byayisaawo banange nera ng'okujjako kunonoza entalo ddala ennyimba za Judith Babiri ziri zigatta buli ddiini oluyimba n'owulira ng'ekyamazima olinga ali mu ggulu naye bapasita abamu bagambye mbu era bagambye endiga zaabwe nti tebaddamu kuwuliriza nnyimba za Judith Babiri kubanga ye nga ye yali alina byayisaawo katumulabe Pastor Romushana era nze kambasibulire wano balokole basumba babuulizi omubuulizi n'ayimirira okutubuulira enjiri n'amala eddakiika nga 20 ng'atubuulira obukyamu enjigiriza enkyamu eri mu nnyimba za Judith Babiri nakati bwe yayimba bwati ekyo kye yayimba tekiri nentunuulira kapera aliko eŋŋombe n'ekengere yimba ezizo tuziwulire yimba oluyimba lusukke ekyalo tukubire mu ngalo luyimbe nze Isaac okudda mu kolokota eyayimba ennyimba nezisala neziva mu region eyogera Oluganda nezigenda mu Banyankole omunyankole ayimba ennyimba za Judith Babiri n'okaaba n'akaaba naye ng'Oluganda lwokka lwamanyi nnyimba za Babiri gwe omuntu abaka amafuta okubanga togalaba oliko ekikyamu ab'engulu mu North bawulira Judith Babiri ne bakaaba nga tebategeera kyagamba naye olw'okuba bataddeko music we kati maziga meerere kati nebayo kapere Lugadi mu kibuga kubanga bamuwa akazindaalo ayina n'obuwempe bwe nga bonna yateekawo akantu kekatuuza abantu benga 15 ayogera ne mu nnimi amanyiyo n'Oluyonaani nakwata omuzindaalo tosobola kuyimba mbu Yesu beera nange kubanga bwe yayogera yaga nti ali naawe gwe yimba lusuka ekyalo nze nkukubire mu ngalo yimba bakakuba ebusega wano ebusega wano akayimbako bwe weemanyiiza okukolokota abakola omaliriza tokoze Bible egambye nti he is the lifter of your head ayagala kusitula mutwegu ayagala oveeyo ayagala olabikeko tayagala obe mutiitiizi tayagala otambulire mu nsonyi tayagala otambulire mu kutya tayagala weekweke emigongo gy'abalala ayagala ojjeyo omutwegu agusitule toddayo kwogera ku ani ali mu kukola kyekikyamu vaayo okola ekituufu
pasita gundi nabbi wa bulimba kati gwera gule ebituufu oyise omulimba tolabanga ayagala kusinga gwe vaayo olagula ebituufu bw'omala okulagula ebituufu omulimba agenda kusirika yekka ab'egindi gwe bayise. He wants to lift your head. Where is your head? Katonda ayagala kukozesa bituufu oliwa. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Taze enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.